tulaba n'abatuwuliriza mwebale kwekumira ku Busiro Media. Eddoboozi ya Busiro litandikira mu Busiro wennyini we tuli erisaasaana eggwanga Uganda, Semazinga Africa n'ebizinga ebirala nga America, Australia. Abatulaba bonna n'abatuwuliriza sayidi eyo nga mususse amayanja amanene mwenna mbatumidde kubanga nze abamu n'okubamanya sikola ki sibamanyi. Weewaawo olunaku lwaleero Ssekanyumiza tutuuse n'olugendo lwaffe oluwanvu Dejjane nga tulina Haji Musa. Haji Musa asiiba bagamba erinnya eryokubiri alina n'eryokusatu ensonga lwaki sigongerako naye nga Haji Musa atuuse muzaamu gwe. Olunaku lwaleero olunaku lwakutaano mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mubeerako buli kaseera ku mukutu guno eno. Haji ssebo mbadde nsaba obuuze ku batuwuliriza n'abatulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse nnyo okubeera wano mundabako nammwe n'okumpuliriza. Bakulaba bakuwuliriza n'olugendo lwange oluwanvu continuous journey ogenda mu maaso. Haji ssebo tuyanzeege era bakuwuliriza. Haji wangamba nti ab'emitala mayanja bakubira amasimu bakuweereza ku WhatsApp n'ebisigadde kumpi buli episode gyemumalako oli bwagimala oba yagirabye leero ambuuza endala eriwa nebagamba buli wiiki tuweerezaayo gundi 2 kakati eyaggwa efulumya olwaleero endala tuleese endala mboozi ndala. Ssebo webale nnyo webali eddala. Kakati ssebo Haji era nkomyewo nga olw'okuba engendo zino zinyuma naye webale kwambala. Nze olugero nanoonyamu amavuunya gambula. Ate oyasoma okugolola wetwakoma kyegendereza wetwakoma ssebo Haji nga otunze enju n'otukubirizana nnyo obutanona ssente oba ziteeka mu kintu kimu oba lumu niwakanyigire China n'ogamba nti kyandibadde kyamakulu nti webeera ng'oggyeewo nnyumba ate sikozaawooko ekitono kale ekiyinza ogiteekwa wakati nga poloti oba ng'ettaka webityo n'ebirala n'otuwa olugero lwesimanyi nti oba lwakomaawo oba okyalongerako essente obaako guno gwoziwa n'asubulamu amafuta okuva ekigali ne gatuuka wano ga petro tugambe ekyaddako awo go kitugamba nze bwe namuwa ssente zalingenda okusuubulamu ebintu nensigazaawo ezange za shopping nga gwe omuntu nze omuntu manyi bwogenda ebweru waliyo obuntu bungi ebweru wa Uganda waliyo obuntu bungi bwetalina wano nengula obuntu bwa mumaka gange obuntu bwange nga bwenjagala nze nendatta nze kasita ngenda kukola wano tukiyita nali ngenda kufuna emitwalo 4 oli yambuuza ebintu byotwala ofuna musente mwena nemugamba nfuna emitwalo 4 amagoba nagamba ngenda kuwa 7 sente zimpe sente mmeka nti sente bezi balogera kula mmeka nti bwayabyaotogenda kumenyeka enzimuwa ng'agula mafuta nga bagatikka nga gakomawo wano nga gatuuka nga nawe wagalabako nange nga ntuuka ogagira mu kyebiseera ebyo twera ngamba parking ya drum lita 2 drum zepipa ezekyuma amanyi abatuwiriza bagatundanga masiiri omanyize bwe ntegeera ne bali bakitegedde batikkanga amafuta nga bapima bajjuza epipa ya lita 2 nga bagisiiringa erikulu ekisaanikira kyayo nga tegasobola nakuyiikako bakulungula nkulungule ne bateeka ku mmotoka musajja baleeta ewapipa 40 azireeta wano ndoza yali akatundako epipa obanga 3 oba 4 oba mmeka zesaamanya ne bamuwendulira abantu bomukyalo balina fitina ne bawendulira esitowa yetunda amafuta g'emmotoka okumanya ebiseera byali bizibu era kibayita amagendo kizibu epipa emu
bagiteekangamu liita za parafini 20. Liita za parafini 20. Naye nga yo yandibadde enywa mmeka? Ye pipa. Nga pipa ya ejjula lita. Ng'ejjula 20. Anti westa kutegeeredde. Pipa gyogerako eya lita 2 kubanga 20. Pipa ya lita 2. Naye ne bateeka kati bano batuuka wano. Baatuukanga e Uganda nga batoolako lita 2 eza petroli. Epipa 10 baba bamaze okufunamu lita epipa emu. Pipa emu eya pipa 2. Kati lita 2 ze batoddeko ze batoolako nga bazigulamu nga bagula parafini nga bamuyiwamu nga yeetabula olw'okuba sente difference lita 2 eza parafini za layisi ku lita 2 eza petroli. Kitegedde bulungi nnyo. Kakati ng'olwo amagoba gayitirira nga gafuuka mangi. Buli pipa 10 bazijjako buli pipa 9 bazijjako pipa 10 bazijja mu lita 2. Pipa 9 bajja mu lita 18 ne bateekako ya parafini ne bakola pipa endala. Olaba pipa endala bwe yeeyongeddemu ya petroli. Buli lita 10 bajja mu pipa emu. Bwe ziba pipa 40 bajja mu pipa 4. Ate si nnyo zokka bajja mu pipa 4 ne lita 8. Nkitegeera. Kati awo abadde ayina lita epipa 40 nga bafuna lita epipa 44 ne lita 8. Enye zeeyongeddemu ago magoba kubanga ziri 4 nako kuliko amagoba. Kati sente zabanga nnyingi. Kati nga babawendulira tuba tuli awo nga tuli abaserikale bazza amasasi ebiseera ebyo nga abaserikale bano abatanzania bazze masasi ogenda okuwulira nti nasibu bakutta amafuta ga nasibu bagatutte. Kumbe batwaliddemu nange agago anti mwe muli sente zange bagamba muli mutima balinganga nabo bakwetise ne bakutwala lumu. Nange bantutte kuba maali yange yeeyo. Omusajja alina kutunda maali eyampe kuwezizo bwezito sente za poloti ez'ennyumba ezo bwe zaakoma zayitaawo nenzira muzigo. Nenzira muzigo mbadde munju. Omuntu abadde ewuwe waka abadde ayagala kwongera ku status nti wenfuna sente ate ngenda kwongera ku bwongezi ate akomyewo mabega nadda muzigo. Akati waliwo emboozi gye nalekayo nga njagala abawuliriza bagira bawuliriza bino kubanga eri y'amaanyi. Nali sinatuukamu ebyo ekyakolera mukama wange nga tunatuuka mu kubeera nti nawe oyagala kuyingira mu bizinesi. Kolera mukama wange. Olwo emmwanyi ze twatwalanga e Rwanda bazize nti e Tanzania bagula emmwanyi n'okusinga e Rwanda. Kati oyagala kuyingira Tanzania ate ozitwalira mu ki? Budde mu Bafalansa lyato ku nnyanja. Nnyanja kyeyo Victoria eno na Lubaale yaffe. Kakati nga ntya abasajja bali batya okutula ku lyato kuba mu biseera ebyo okukwata n'emmwanyi essasi bakuttirawo awo. Kyekikubya otwala emmwanyi ebweru kase ate kati tuzikozesa nnyo wano. Wano twali tusimagolinga yakase kati nga coffee marketing board mugiyise mabega tokkirizibwa kutunda tutwala mmwanyi naye wano nga tutwala emmwanyi. Bakama bange nga baŋŋamba nti kakati twafunye akatale k'emmwanyi nga batikka mmwanyi nga ntuula ku lyato. Aje otuuka ku lyato. Nze namala emyaka nga 6 nga nsuubulira ku lyato. Olwo nga tutya mazzi. Ebyokutya amazzi ataga nze nga nnoonya sente ate ng'ombuulira amazzi. Bagenda ne batuuka kyembuuza. Bagenda ne batuuka ne bakomawo nti ndi ku lyato nga bampa siringi 200 buli luutu. Musaala gwange siringi 200 buli luutu ekola ki egenda buli lwengenda ne ntuuka bampa musaala gwa siringi 200. Mpulira
kati batumala okutunda emmwanyi nga tulinya nga tugenda awe Kasensero saidi ya Tanzania esaidi ze Lukunyu eyo waliwo omwalo guli Lukunyu ate katutambula tugenda mu katale akali eyo okuva e Lukunyu nga waliwo mayiro nga 2 oba 3 nga tutambuzawo bigere naye ffe eryato bwe lyagobanga eri mu Tanzania wali akatale nga kali awo n'abagagga baatubulanga balindira awo bamanyi nga abagula emmwanyi balindira awo omwalo kizani nti twazitwalenga musajja bamutanga Mujomba Ali maali ya Mujomba Ali ndi amaali ya Mujomba Ali nti naye Abatanzania balina olugambo mu ddakiika 2 ng'ekyalo kyonna mutala gonna gwategedde nti waliwo egguse Abaganda bajja n'emaali bagoba n'emaali Abaganda bajja n'enkonyagi okimanyi walagi wa wano ng'omutwala e Tanzania ofa sente bo tebasobola musogola walagi bamukola wano sebawala tebamukola ne Kenya tebamukola walagi otegeeza ono gwe bafumba mu pipa oyo walagi bayita Mandule namba emu kusooka ne kuvaako lita 5 bakola epipa eyo omumanyi bamufumba amumanyi aji kubanga akati gundi eyo ensweti entuuye ezo entuuye ezisooka lita 5 ku pipa eba Mandule lwaki bagita Mandule kakambwe nnyo kaka n'omuliro kaka n'omuliro ako tebakanywa bakola kati ng'ate bakajjako kuba ffe twalina senga waffe ng'akufumba ng'ako bakajjako nga ffe tugenda okukima amazzi kukuma omuliro kakuma muliro anti bakuma omuliro ne bateekako amazzi gali ne bagateekamu enkata y'oluseke ne balutuuza mu mazzi mu sefuliya eyo ne kuvaako akagenda wali ku pipa ne kuvaako akagenda mu cupa ya lita 5 anti kyeni mukugamba ako baali bakakozesa kike batanywa otyo kati basooka ne bajjako lita 5 so ne baziteeka wali ne bazzaako awo ne bajjako lita nga 2 oba 15 kati wetabamuka kati nga batoola ku ono lita nga 3 nga bazitambula muno nga bakola ekyokunywa awo ekyo omuntu kyanywa n'agwa eri ne bamwerabira nti kana kamandule mbu waliwo abakasobola okukanywa naye kanywa n'okwokya ebyenda kubanga bw'okayiwa ku lulagala ku ssaawa eyo lwevungiravungirawo ne lubutokerawo era bw'oteekamu akati bw'oti n'osaza akabiti n'okateekako akati kakirawo gwakanga peteroli bagamba mbu bwe batugamba ngedda nga tuli bato mbu bamuteeka n'emmotoka n'eyaka n'egenda nange nawulyako eggombe nga tukyabira eggomba nti abatundemu ne walagi n'egenda nga bamanyi okugereza ku ttata bwenywa nga ttadooba newoteekamu walagi naye simanyi siinako bujulizi akati nga bw'ogenda leero n'omala otwala Mandule e Tanzania awo ku lyato kuba lyato eri paakinga mwajja n'enkonyagi mwajja n'enkonyagi namba ya kwanza muko na konyagi namba ya kwanza namba emu yebundi oyo naye nga naye tatwalika nga naye smuggling kati ffe twali situmutwala niwalinga amataka agendayo gamutwala nga bwetumala tugenda oli Kasensero nga tugula obutimba twasinga mukama we yasinga ngula obutimba bwangege obuzikwata engege twagulanga obutimba bw'engege twagulanga obutimba bwa ogundi eredio baziyitanga kabaawo abagenda ke Kasensero kabaawo bagimanyi ng'eri ku maketi bajjanga Batanzania nge bazitunda ez'omunju bagibbye eyo ng'agireeta gulonda so neyogera bw'otwala eyo kati natuleetamu ezo redio obutimba n'emipiira gy'emmotoka waliwo emipiira bagiyitanga genero gy'emmotoka zino entono nga gitambula kati wabeerangawo emmotoka
musajja bamuyitanga Kalimu ng'atikka loole maali empitirivu, loole ya mipiira, loole y'ebintu byonna takataka buli aguze kyaguze naye ng'akatale kati buli aguze alinya transportation. Tugirinnyira Kasensero. Kati weno tuva tulinnya eryato Erukunyu ne tutwale Kasensero. Kati okuva Erukunyu okutuuka e Kasensero waliwo mayiro nga 2 oba 3 mu lyato. Naye mulimu omwala gwe bayita Kagera. Guyitamu bwe guti ng'amazzi ga brown. Naye tya Allah ago amazzi nga gagenda gokka nga tegeegatta mugali era nga mbeera eriwo emitaala ne mulengera omwala gwe bayita Kagera nga gusala bwe guti. Omwala ogwo oba omugga ogwo mu 1994 gwatyaka nnyo kukitta abantu kyali e Rwanda, anti gwalina amaanyi agayingira mu nnyanja nga gugenda gutite tewali kazzi kabbulu kageegattamu ntubisaanuuse. Layini yabeeranga bweti naye eryato divuga okuliyitamu olaba bwe guli bwe guti nti eryato liyinza okujja bwe riti. Eryato bwe lijja bwe riti nga lidda eno bwe riti nga gye gudda eno bwe riti nga lidda wano bwe riti nga liyita bwe riti so si bwe riti. Bwalireeta bwati ligwamu bwalireeta bwati ligwamu likola liti amaanyi likola liti. Tuyitawo nga tutuuka Kasensero nga tutikka bintu Kasensero ekyotera ye destination ng'abasuubuzi bonna bava e Kampala mbalala wa batusanga awo ekyotera mulaka tikkulira ne mutikkula emmaali ne babigulirawo tewali budde ne babigulirawo buli muntu keyaleese nze bwe twasula mu babitanga 3 ku 2 ng'atambula nga tubutundirawo nga tugenda ate nga mukama wange anoonya mwanyi ndala. Naye kyewuunyisa abasajja abo bantambuza luutu 4 nga tebampate na 10 mu kusooka. Bwetutuuka tuvaayo okungulya bintu kulya byakola kibakola ki nga temukomawo wano nga tebampadde musaala bampadde siringa 3 tebampadde na musaala nenkola luutu 4 nga tebampa musaala nga woddayo wogira naye nga naawe oli mu kuyiga nga nange ndi mu kuyiga naye wadde nali njiga naye omulimu gwali munene nga simusobola ogwo nali simusobola. Ekisooka gwali gwa ssente nnyingi twatwalanga obusawo 40 ow'emmwanyi nga tubuteeka ku lyato nga buli kasawo ka kilo 6 nga bwetutuukere ne tutunda. Kaakati netubeera nga tukola bwe tutyo naye nga nfisayo siringi 2 nengatereka nenzira nenfisayo nengatereka bakutuma genda ogule bino nofisayo nogatereka nokomawo nogatereka nokomawo nengamba ekintu kyankozesanga ekintu ekyo nagamba nga olina okwesiba ku mugagga ogagga olye ku mugagga bw'oteesiba ku mugagga tosobola kukola. Omuntu yenna bw'otaba na mugagga gw'oleebeeta oba oli ku kifu. Ajo tutumye noonya abagagga batuli okumpi tubaguleko omukwano. Omuntu yenna nga tolina mugagga gw'oleebeeta ng'okyali mwavu oba ku kifu abagagga abo balina engeri gye bataasa. Omugagga ne bw'aba talina kyakuwa ky'amaanyi nnyo kiri awo naye bw'ofuna ekizibu takulekerera. Ekisooka ati okuswala mu bantu ono abadde abeera n'omugagga lwaki tamuyambye ekyo kimu. Ekyokubiri akukwatirwa ekisanga omusajja wange afunye obuzibu anyina omuyamba. Naye naawe obeeraawo ng'omutima gukuli wamu olina omugagga wo. Omuntu yenna nze mbabuulire bannange bw'obeera n'omugagga gw'olina mpulira tomuvangako. Haja nti awo wensinga okwagalira otuuka ku poyinti n'oba ng'ogiruse bulungi nga ya bulamu bwo nomala n'ogigattula n'ogisesetwa n'olaga nti eggwanga lyonna nalyo lireetaaga ekintu ekifaananako bwe kiti. Nze kyogedde nkiwulidde. Wali okitegeddeko ekinyiza abagagga ennyo
era ng'okiŋŋambye. Omugagga akwata emitwalo 5 n'agikuwa n'ogenda ogula ebintu bya mitwalo 4 n'ekitundu oba 4 mu kasanvu gwe n'ogamba omugagga ezo n'essatu aziyetaaga osookanga n'okwata 3 balansi n'omuwa omugagga nga tonamu kyakutumira okitegedde oga wayi biwaŋŋambye kufiseeko 3 ziizo ziizino 13 naye ayinza okuba nga azimanyi aba azimanyi abantu balowooza abagagga basiru si basiru nze lumu omwana wa booda yayimirira nga sigenze na mmotoka n'ayimirira awo ku booda ku stage we nali aja ogenda nti ŋŋenda Kampala tuula mutwalo mu kitundu nemugamba olwo aji wayirudda wa makati twagala tuwe ekyokulabirako okuva ewampeewo okutuuka e Kampala ziriwo wampeewo Gayaza road totuuka nga ku 8 okutuuka e Gayaza okutuuka e Kampala nangamba tuula mu kitundu nemugamba genda kati gwajo bado ina meka nti 5 jatugende olaba avudde mu kitundu nadda mu 5 alabye omugagga anyirira atamanyi na bya booda booda wamuloke mufiiriddeko awo ye akaninye ka booda wano ng'alowooza ze batwalirawo nembuuza omwana naye musajja ggwe lwaki osabye omutwalo mu kitundu nenkuwa 5 n'ozikkiriza nangamba aji tubakwata kali musajja oli musajja munyirivu nnyo olina sente nti kakati nkuba ekyasaawo nti gwe mu kitundu nongamba nkuwa mutwalo awo netugenda nange mba ndidde sente nagamba nti nemugamba musajja gwe teri mugagga musiru abagagga basinga okubalirira bebasinga okwagala sente bebasinga onozitegeera era omugagga lumu na paakinga awali emmere amatooke gyalagula amatooke mukazi nangamba nemubuuza wano lya mmeka era nakitundu 7 nemuga atunda emmere yo bamukutunulira nze nti oba mpakiza emmotoka ennungi nguze emmere nga bwogitunda nagambagibadde oyagala mpakadde nkuwa 2 yongeramu 5 nenzimwa n'alimpa kale olagula gyavudde abadde amanyi ndi mujinga simanyi matooke bagatunda ate nga oyagala nnyo ettooke kati olaba abazungu abo olaba abazungu abo batambulira awo bamanyi buli bbeeyi ya kintu wano akwata akatabo ka Uganda n'atunuulira buli kintu sente ze bakitunda bwaba nasula mu apartment nga bawandika akatabo nti ebijanjaalo ku street ekikopo kya 2,500 ntyekawo wa 3,500 basatu ajula kujja nazo nga zirina mukyeni kale gwe omugamba kabuselemeka muzungu okawa mutwalo okagudde agenda kuva amanyi bbeeyi kati kalio kajjukidde nti omugagga bwakubanga sente ogenda okugula ebintu sooka omwe balansi bw'aba asinga okwagala tolowooza nti zino tazifaako azimanyi era bwana bakusiibula ezo sente zazimanyi ayinza obutakuwa na 10 nga muli alinga agamba tutwale ezo omanyi nze naleebeeta nnyo abagagga bw'obanga n'omugagga nga munyumya ng'omusuubiramu akasente tomusiibulanga gyeyabona haji kaŋŋende togenda kufuna wadde 10 okola otya haji mpa obukodyo noonya abagagga omugagga mbutesitinga endabe omugagga yakusiibula omugagga mulinde amale byamala byonna byonna tudde wakati kakati gundi kwata emitwalo gino 5 ogende okulya abaana ekyokulya mpulira naye ngaomusiibula ate agisinga asigala n'ekinyiizo lwaki omuleseewo kale genda kale akuwa na genda nga wewaze omulyabatadde mu mutima omuntu yali akututeko okulya emmere mu woteeri oba okunywa kyayi oba okulya ebintu n'omugamba naye mugagga naye wakakiri bubizi akange bwali kampadde nekateeka mu nsawo mpaayo 2 gibeere mu nsawo lumu tagenda kukuwa na 10 lumu aji kankweka expense kati ninyo konyimizaako
nali nagendako n'omu ku mugagga kuba kati nze waba nsinga sente abamugagga yatuuka lunaku nasooka ogenda Cafe Java nali nzimanyi nti yiyo yiiri toyingirangamu kululwo weebale kati nangamba tugende bwe twatuuka eyo ne tusibira mu Cafe Java nangamba gira byoyagala awo naye nali sente ezo nzaagala nga ndaba buli tekuliko kya layisi nga benna bwe musaba mbusaba sente ekiba kikola kinkolera naye nagamba owaayi sijja siriwala nalaba bye baloozeeko awo nze nensalamu katirinya akabeeyi ne babimpa naye nga nasiibye ne bagamba naye mbadde nsaba bimpaakingire saayogera ku kyansimbi kati olwaliwo okinyikiza wano ne maanyi nakola kituufu nja kwongera bwongezi mu maaso kikola era namaliriza mpadde waliwo ebintu byetumanyi mu bantu nze mu lugendo lwange byenzize enjiga mu nsi nyina omwami mukwano gwange twatuludde okulabagana nga tumaze emyaka ng'ena yali mukwano gwange nnyo ne musanga mu kibuga awo twatugenda ku lanchi awo mbona apetiti awo nga ku Namaganda awo mpulira awo nga walinga California awo ne mugamba tetugende katumala kumala okulikimusana ye nga yagamba nze mugamba nansika omukono gwe naye zange lwaki tozimpadde nga kirubye waka eyo lwaki tozimpadde nga nakatwali ewaka abantu namugamba ekigambo nti jangu tulye nja kukuwa n'ak'omu nsawo emmere yamuwoomera era ne ku mmere nga tulya emboozi yaliwo bulungi yatambula ng'akimanyi ndya naye waliyo n'ak'omu nsawo akange gwe omusajja mwenki abakoze ekyamusa kyeyankola omuntu mugumye tulye emmere nja kukuwa n'ak'omu nsawo mpulira era bwe twamala okulya emmere nasula emitwalo oba etaano n'ekitundu nenkwata emitwalo egi ebiri ezike gundi bakita kinyanya nenkizinga nenkimuwa naye emmotoka katezi mukube musa kaliko yakolanga akuyisa jangu ogera okugira wali eri musawo z'amanda bbiri matooke bulubandi waliwo ebintu ebigwira ebijja mu bantu mu experience gyetulina saawa zino omuntu ngayagala okuttira otulo saawa zino mpulira nova wano mu studio n'ogenda ebweru musajja nagamba nti owaayi okimanyi nti ofunye $5,000,000 ate ntya amanya ko si bwe gunne gundi nti akalulu kazze ng'ofuna $5,000,000 era jja tugende olina akawunti mu banka jja tugende ezimu jaziteeka mu kawunti lero ojja kubeera nazo kati n'ogenda oziteekako akawunti yo ogaa mumpeyo $3,000,000 naawe ojja wemala eggoola osula otunula obudde ne bukya aji nga lwaki ntunula tokusobola kweba olaba $5,000,000 osula ozibalira ebyo zikola ng'ate olaba weetaaga 10,000 okola byokola ne bigwayo nga $5,000 biweddewo kakati ngenda kugulako ennyumba z'amapangisa za $3,000,000 ngula amaka gange ga $3,000,000 ate awo nga ziweza 6,000 kakati 6,000 kanguleko ennyumba zapangisa za $2,000,000 bw'okuba essimu awaye osobola okufuna embalere eri wano ennyumba gye batunda $2,000,000 ya lento evaamu sente meka evaamu $1,1.5 eyo sigajjagula olaba bagenda tukutwalako kakati basobola okufuna eva $1,000,000 nga 4 $1,000,000 nnyo gyali tugula $2,000,000 ate nolaba nga tosigazaawo maka bw'ogenda kugula ate bw'ogenda okugula amaka ate oyala osigazawo neza akamotoka akapya akalungi awo byebyo ebirowoozo osula obulimu ebyo obudde ne bukya ogenda okugula enkoko kugenda kusaala naye nga basuze otunula more excited bikugaana okwebaka essanyu eringi era n'ennaku ennyingi naye kugaana okwebaka kati ensi eno
Mungu yagikola ng'omuntu ndowooza kyakkuta tewali. Maama wange yaŋŋamba nti nze nti obulwadde bunnuma ennyo naye nti eddagala lye ndabawo nti enkumbi nakitiyo. Ne mbuuza ati enkumbi n'ekitiyo ki? Anti enkumbi n'ekitiyo bwe naafa nga naaba nkyaddamu okulumwa. Era yayogera ng'ekyo. Oli otya obulwadde buno bwa nkumbi nakitiyo. Kugamba yeringa solution tewakyali kyakkola. Tewakyali kyakkola. Kale nno omusajja oyo yanjigiriza nnyo emirimu. Aji nga tunaba kwongerako mulimu mulala gwonna tusaba abatuwuliza n'abatulaba mwebale kubeera nga mutuyangako ku mboozi eno ennyuvu. Aji tusaba osiibule kubatuwuliza ate twongere olugendo luno olunaku oluddako. Mwebale kumpuliriza, mwebale kundaba. Waliwo mukwano gwange ennyo alaba obuntu buno. Bamuyita Hadison Lubega. Oyo nno mugagga wange nnyo. Bwe naatuuka ku mboozi y'e Kampala nja kubuulya omusajja ekyali emuzingiramu nze era obulamu bwange buno yabwongeramu kintu kinene nnyo. Be bantu begenda okwogerako. Ntumidde nnyo muganda wange. Ntumidde era waliwo mwennyinaffe abeera mu Amerika. Mutumidde nnyo, ntumidde mukyala wange, ntumidde abantu bange bonna. Maama wange anzaalira omukyala Hajati Maria Kibirige, mutumidde nnyo. Yali mulamu? Bwali mulamu. Amiina. Wali mulamu ali awo era na mmere. Nsaba Allah muwanga. Ntumidde bakoddomi bange bonna. Ntumidde baliraanwa bange bonna. N'ab'ekibiina kyange ekya Nzizi Kasaana Group mbatumidde nnyo. Mwebale kugoberera mboozi yange. Abamu balenzi bato. Ate aba oldies abamu bakulu. Oldies gold yabwe busire kye bagamba. Bonalebo sitenda Sebalu ye buli ke mmala ke mmwa haja akalala kaliwa buli ke mmala ke mmwa haja omanyi ko kyonkoze ye onjigiriza okuzimba ensi bokitandika bangi abantu basanga mukuba abantu bankubira essimu era sebondoza we naddamu nja kubawa essimu yange bakitegeere bulungi batugiwandiikewo abantu babeere nga ekirala nga bampa emirimu. Tulina emmotoka z'abagole, benzi z'abagole zivuga abagole. Oba ozyagadde ng'okoonako kasimu ako bagenda kukateekawo batandika kukola mirimu. Bwe tutyo tweyanza nnyo, tweyanzega okutulaba. Mbagaliza olunaku olulungi. Mbagaliza olunaku olulungi, mu subscribinge, mu likinge ate mu sharinge.